Bwogera Luganda akulimba just baligala kulaba oba wano eddoboozi lijja. Ddamu wegeremu. Linye kwakunda. Lijja. Okay, kati natanga. Je baleko nyabo. Nkalise. Amannya go. Amannya nze Angel. Yisezi Lwasa. Omu bw'ati. Okay. Angel je baleko. Bwe tukusangidde wano oli mu maka ga Lwasa oteredde entende. Sebo. Kitegeeza ki okubanga gwe right now gwe mukyala wa Lwasa? Yansiima. Yansiima era nefuuka mukyala we. Nafuuka omwami wange. Mwami ntinga mutya ne Lwasa? Ojja otya okutegeera Lwasa okumwagala okutuuka ku ky'okubanga gwe mukyala we? Twesanga ng'abantu bwe beesanga. Ne twesiima, tutuula ku mmeeza. Ne tweyagala mpaka kati. Mpaka kati. Mumaze ebbanga ki nga muli mwena? Mwaka ndowooza gugenda wera. Mwaka gugenda wera. Mu mwaka gumu n'akukubira n'akyalirawo ewaka? Abantu okubeera mulaavu n'okweyagala n'okubeera nti babeera mu bufumbo tekirina kutegeeza nti kitwala myaka oba mwaka oba myezi. Omuntu kasita omusiima n'omulabamu ebirungi gwe by'oyagala tekigana mwagala oba muwasizaawo kasita abanga buli kyetaagisa nga weekiri. Biki bye wasiima mu Lwasa? Bingi si bitono. Musajja mukulu, musajja wa kitiibwa, musajja wa buvunaanyizibwa. Bingi ebyamunjagaza sinza bimalayo. Waliwo engambo ezaali zitingana nga bagamba nti Angel wali okola mu bbaala, kituufu? Okukola mu bbaala tekiba kibi kasita oba nga weewa ekitiibwa oba mulimu ki oba mulimu ki, naye kasita abanga kuba naye bakyogerako ekyo mbu nava mu bbaala naye teyandinjagadde singa nali mubi mu bbaala. Eri ebbaala nali sikolamu, bbaala kaali kange kuba nze nzize nga tebankozesa nga neekozesa buli kalimu konna ke mba nfunye nti kasente ako nsobola okuba nawo n'entandikwa nga sibye sikudde basajja sisse muntu. Neetandikawo akantu kange neekola nenfuna sente oba mutwalo neneebeezaawo neneerabirira. Si kibi, sigamba nti okukola mu bbaala kibi oba nti omuntu gw'ojje mu bbaala tasobola kufumba oba tasobola kufumbirwa. Lwakuba nti abantu bo bakitegeera bubi. Nti omuntu bw'omujja oba ku luguudo oba omujje mu kyalo oba simayo yeetunda, naye bw'oba nga mutudde n'agamba nti nsazeewo aba asobola okusalawo n'afumba. Ekyo baleme kyogerako nti ate ebbaala. Nze nkola bizinesi nnyingi naye nga zinnemererwa olw'akasente ate nga nze neerabirira, nze nvudde buto neerabirira nga sisabiriza basajja, sisaba basajja ssente. Kati nange we yansangira kalimuko kyekyamunjagaza nanga kawo ono omuwala ajja buli lunaku wano kabbaala n'akola nga n'akabbaala temwali bintu nakeera n'akola n'angamba ono bw'obula nga akeera n'ajja n'akola nga te n'ebintu talina, ekitegeeza bwe muwa ekinene asobola okukola. Waliwo n'engambo ezaali zijja nti nno Angel omukulu Lwasa yakusanga mu bbaala naye olinga gwe yamwekwanira, yakusaba kyakunywa n'ojja n'omulaga eggonjebwa n'ofukamira n'omugamba mwami Lwasa nze bampita Angel awe makindye. Ebyo si bituufu, si bwe kyali era ne wandibadde nga bwe kiri bangi abazze bamukwana naye nga tabawasa. Ekitegeera bangi abazze bamukwana naye nga tasiima.
kati oba namukwana oba yankwana kiri nti yandabamu ebituufu ninga tesibwe kiri nange yankwana bukwani weyansanga nali simumanyi nali simutegeera nga simulabangako webyatandikira sijja banyumiza biwanvu ate birungi tewali kibi yankwana ye musajja yali yankwanye ng'olabira ddala nti no tazze kukubaako kyayagala oba kyanneetaagamu ye kyemmanyi nti twamala ebbanga nga tweraba nga tetunaba kwogera ku bya bufumbo naye nga andaga ki kyayagala omukyala. Yes, ntutuula netwogera tufuuka ba mukwano twasooka fuuka ba mukwano natulyoka tukola obufumbo. Awo nyina bantu weweebuuliza ne bagamba Angel mwekwanye mubadde ba mukwano mutambudde nga gwe towulirawo nti nno Lwasa ayina omukyala e Masaka oba ayina n'endyana n'abatanzi b'oli mu kuyingirira. Ekyo nandibadde sikyogerako naye nti yinza obulamu obwange nzize nnoonya omusajja naye nga abasajja b'ennaku zino ne bwaba muvubuka wa myaka 25 osangayo ng'alina omwana era ng'alina omukyala. Nange nasooka nentuula ekyo nenkirowoozaako kuba najja ngamba asirifumbirwa musajja alina abakazi n'abaana naye bwe nzize nkula neŋŋamba ngenda fumbirwa aliwa atalina mwana oba atalina mukyala. Neŋŋamba Angel tuula kyosooka okirowoozeeko olabe gye kikutwala. Nentuula nenkirowoozaako nganze neŋŋamba kyonna ekijja kangende nakyo nneme kubeera nti obulungi bwange bufa bwereere ono ankwana oli ankwana oli antwale ono antwale nga ndaba tebijja kunzimba ate tebijja kungasa kuba teri musajja atalina mwana teri musajja atalina mukazi pozi aba kyasoma. Kati nentuula ne muzeeyi wange yaŋŋamba nti bw'oba onoonya omusajja atalina mwana awo oba ogenda kufumbirwa mutabani wo bwatyo bwe yakiŋŋamba naŋŋamba mwana wange okuze kyonna ekijja guma. Abakyala oba gye bali kasita oba omusajja nga akkiriza abakyala gye bali tobayingirira tobaako bw'oyingirira mu kike omusajja ajja akuwa ekikyo nawe kyoba weeyagaliramu. Neŋŋamba kaŋŋumbe naye ate nzize mbafuna sijja kulimba nze mbafuna naye nga mbagaana lwansonga nti aba n'omukyala w'ewaka n'abaana be n'akunnyonnyola buli kimu ekiriyo mugamba ono sijja sobolawo. Naye Mr. Lwasa yaŋŋamba nti nina abakyala teyaŋŋamba nina omukyala yaŋŋamba nina abakyala nina n'abaana bangi naye naŋŋamba waliwo nze ndi musajja nnyimiridde sijja kulemererwa kukola ki kulabirira oba kwagala oba kuwa kiweetaaga. Neŋŋamba ate kati nnoonya ki naŋŋamba abakyala bajja beera waabwe nawe ojja beera wuwo. Nange neŋŋamba ate kati bwe sigenda n'ono ndigenda naani ng'abasajja abasinga abamu balimba abalala bayaaye balina abakyala n'atagamba mazima naye ye yajjira ku mazima kyekyamunjagaza. Mu maka gano wali ojja tewasangamu kitonde kya mukyala nti ono omukyala abadde obanga waliwo omukyala eyakavaamu ebbanga tisidene? Saasangamu mukyala temwalimu mukyala. Twawulyako n'engambo nga bagamba mbuno mu byonna emikolo egyakolebwa ewammwe era omukulu Lwasa byonna ebiwaka yabikwasaganya ate n'akwasaganya n'ebibye byaleeta. Byonna ye yabikola kuba twali mbeera naye ku mmeeza n'aŋŋamba nti bw'oba ofunye ekyo muwalawo ky'omwagaliza toyinza alemererwa naatunda obute bwonna bwe nnina naye nga
ofunye ekyo kyoyagala kuba kyenkwagaliza. Omwami engeri gye munaye gye twali nenzija ne mbimunyayo mugate tuli bulungi ewaffe, tuli mu mbeera ya covid, tuyiza ebintu obutabituukiriza bulungi. Nagamba mwe kasitama nga muyina wotuula tunanywa amazzi omanyi ye njogera yeeyo. Kati nenzija ne mbimunyonyola nangamba nze buli kimu nja kikukolera mukwano, tewali kigenda kunnema. Buli kimu nakikola. Buli kimu nakikola. Enjo bw'oba otudde awo n'olaba Lwasa ku TV owulira otya muli tekikunyigamu engeri gy'ayogeramu ku TV nga tajja n'abatanzi mu kamwa ke? Ombuuzizza ekibuuzo naye nandibadde sikyogerako. Kanjogere ku kya Lwasa lwaki abeera mu TV. Namusanga already ali ku TV kati sobola kumuggyako ku TV. Nenga ekya Diana ebyo nsaba sijja byogerako, tebiina we binkwatirako. Anti abamu kweri kuba balowooza oba gw'osindikiriza omwami okubanga amuvuma. Omwami bandibadde bamanya nti namusanga ayogera, sigenda mugaana kwogera, ate simanyi kimuluma. Sinza kugamba mwami wange nti genda okole kino oba okole kino. Nze Enjo nga bwendi era sigenda kyuka. Nange akikola nakomawo nga sibitegedde ne mubuuza lwaki ekyo kikoze. Nangamba sijja kuddamu kikola. Nate ng'olaba azzeemu simanyi kimuluma, yeetaaga kimubuuza nga y'omuntu. Enjo omwami wo ku social media basaba bamuvuma amaalo tekikuluma gamba Lwasa amaalo ge masaka social media yonna neekkiriranga olunaku lwonna? Tekinnuma lwa nsonga nti ffe tuli ba mukwano wano ewaka. Ojja ne mubuuza nga bakuvumya amaalo naaseka nange neemanyi naye amaalo bwe bamutaawo amaalo tewali kizijjako, tewali kinyongerako. Nze nina ssente zange kati awo nga sina nakyakuzaako nanga ne banvuma sina gwe ngenda ssaba yadde 10 ow'omulimu. Awo ne nnoonya ekyokuzaako nekimbula. Kati tubirabanga ebitusanyusa kuba banvuma nnyo ku ssimu yange okwo message nyingi ku media naye nga bye tulina mu ffumbiro lyaffe olwaleero. Wuno Enjo wa Lwasa aweranga bw'atajja kunoba. Sammala gajja bwe ntyo najja neesibye. Kati mwaba banja omwana mugira mulindako. Togaa yampasa kufuna lubuto. Tukyalya ssente. Mutuwe ssente ezimala. Gravity omutujju awadde gavumenti amagezi. Emitwalo 55 mitini enaku 4 bino n'ebirala tobisubwa ku live wire Kangalas ku ssaawa 1:25 ez'olweggulo wano wokka ku Spark TV.